tutandikiraawo banaye enkuba nnyingi jjo nalabye abantu b'ennateete ng'amazzi ganjadde mu maduuka gonna ne ŋŋamba nali mmanyi amazzi gakoma bwayise naye ate kati sikyalaba amazzi ab'ebwayise sikyabalaba webakola ki bakompuleyininga emyala naye ate nnateete mu bitaala awo kyayitiridde ne ŋŋamba lwaki temugjaako eni waffe Masaka sina amazzi we ganjaala ne Masaka bwe tutegendereza ekintu kyonna kyetololera ku ngeri abantu gye tutyoboddemu obutonde bw'ensi enguudo zaffe naye kati wali mu kibuga anti nedda kati mu kibuga baba wafolowinze bulungi nnyo amazzi ago bakugamba nti waliwo omwala we gaali gayita nga gagenda kati amwala ogwo waliwo investor yajjawo mwe gakuŋŋaaniranga kati investor yazimbawo bagamba woteeri kati amazzi ago gonna we gabeeranga tegakyayinawo kati akadde katuuka go genoonyezaawo okubeera so nolwekyo ekyo nakitegeeza twegendereze nnyo ku nsonga y'obutonde bw'ensi tuteme kudda mu kulowooza nti omusango kati ate guli ku basite kanso ati abasite kanso era be baffe kuba bwe basite kanso nga yekkiriza omuntu gwe oyinza okuba oze n'ofuna permission okuva mu site kanso naye lwaki gwe oyagala kuzimba awo kirina kukubeeramu kwagala ensi yo n'okulowooza ku butonde bw'ensi oba olina ssente oba toyina oba olina obuyinza oba toyina tuli ku Fik Media subscribe like comment share banaye nkusaba tobuuka kalango ebintu byatabuse tobuuka kalango nkwegayiridde tobuuka kalango nsaba video eno bw'oba ogiraba nkimanyi byenkuleetera bikunyumira ate birimu n'ekyokuyiga abantu bano okubeera nga bajja wano ku Fik Media okwogera ensonga zino tubaako n'ebintu ka facilitation ke tulina obbawaayo ate ne baba nga basobola okujja ggwe n'obalaba ku screen yo kati buli wabuuka akalanga ako kitegeeza sente mba sigenda kukola ki kuzifuna ate nga tubeetaaga naawe obeetaaga kale sooka obabuuzeeko ensonga tuzitandika amanya n'eddoboozi nga bulijjo yenze kennyini senior MC Madimbuko mutaka wa Kabaka nkola ku radio Buddu ndi musajja munnamawulire abiruddemu ebbanga ddene nnyo ndi omu ku bategesi b'ebivvulu mbeera mu bivvulu ndi promoter wa music ekintu kyonna kikwatagana ku entertainment ndi MC ku bivvulu abantu bampasemu akisinza mulimu emulimu gwe tusobola okukola kati nganze nze mulimu eshow ejja noŋŋamanya nti omulimu ogumpadde nene ngugaana gasinze nina okukola kati ng'ogamba nti nojala obeere MC mukwalula abalongo tuyitegeera nedda ate okwalula abalongo gwose mulimu kati nekyekivulu anti nekirala nekyekivulu mulimu lwolaba nga olabise nnyo gwobadde ku shebu baddewo mu wiiki eno eddako gwogibaddeko neddako nedda otukesera nobeera munotonansi nedda ssebo olina okubulamukko kati eyo yengeri gyene brandingamu ng'omuntu nga ne boba ompadde ssente ne boba tompadde mamba eyo sho kati nabaddewo kumalya mulimu ebifo wano bisikolamu nga ne boba ompaddewo ssente nga weewali kati kusaza ne bompayo ssente sisikolayo ngenda nentolayo butuuzi nendaba sho naye bwonga nti kolerawo bwemu sisikola kuba eyo mbeerayo nnyo waka walinga waka abantu bakowadda bakwetamwa si kuneetamwa naye kati waliwo ekintu wotuuka noga nti kati wano nafuulawo wano waka sirina kubeera waka okugjako ng'ensonga nkulu nnyo ate kati waliyo ne ba MCs bangi nnyo betukozeeyo ng'abaana balaba nti bakola bulungi nnyo nga ne baba tokoze nawe obeera mu audience n'onyumirwa so kati tekitegeeza nti buli kivulu ekibaawo Madimbuko yalina okikolako era tekitegeeza nti buli show eba Masaka yekka yalina ogikolako mulimu neze bampa nenze nenga nti nze nembala nendikulutinga ba MCs abalala yesebo kale tuze kwogera ku nsonga za bivulu twasemba okubeera wano ng'otugambye nti ojja kudda ku Fik Media wano onaabe mu ngalo ku kinaaba kituuseewo nabagamba ku Gravity nabaga nti Gravity bw'afuna abantu ngenda kujja nfukamire wansi mbeetondere okwogera ebyensimattu kati gwe ino babulira nobaga nti afukamire yeetonde oba si kyo ffe tumwetondere naye kyali ku lunaku Fik Media teyasobola kutuukayo naye ffe twaliyo kuba nakubirwa essimu mangu nnyo nga Abanike bamukutte
ate nga ffe tumanyi tukolera wamu solidarity tewali tusobola kukkiriza Abanike kumusiba nga ffe tutuna baali bamulanga musango Abanike yali yasinga okuwa updates empitirivu ennyo ku show eyo alina we yali ng'agira n'awandiika n'aweereza ebifaananyi abantu baweze abantu bali ku mulyango abantu be babuze oba oli awo ekyakosa ennyo abamu ku ba management ya Gravity neemunoonya bwe baamugwako kwe kumukwata ne balyoka bamukwata ne bamusuula mu patro bepaba ne bamusuula eno wansi good enough ne batamuggyako ssimu kati kyenva nfuna kolo nankubira naffe era tetuli babiyenja akagere ke tukoledde ebbanga naffe tuba tulinayo abalwanyi baffe naye baako essimu gye nakuba ne bagaa nti kula abadde akola mulimu gwe mumuleke sooka kana nga bamutadde bwatyo n'ebintu bye baali bakutte ebirala essimu biki babimuggyeko nabire tugendayo ku makya poliisi n'ebituwa tugyebaza nti bakozesa obukugu ne bamanya nti abadde talina kyagira muntu wa wano ne bamuddiza ebintu bye era tekitubanja poliisi kyonna yes era tugyebaza okumuta bamuta tewaliwo omusango gw'amaanyi twaliwo omusango bantu ba mitima just nti eri tiimu ya Gravity ey'amawulire ye yamukwata kubanga bo yali akola mulimo gwe anti kati Gravity yakola ebivulu ebisinga abantu ngolaba balaga video emukono wajjudde egundi embala babaddeyo abantu kati ngeno tiimu ye yatuwanga ebifaananyi bitali bituufu byeteekeddwa tuwa wabula okuba nti yebeera kwani ku ye kati nga bo bakola okudifendinga ye so kati Abanike najja nekiri real awutabu yajjira yes kale kakati era Gravity yagamba talidda Masaka kuche mwamukola tanyiga nnyo just kwetereza mbwete era nali njala kwogerako point eyo ku Gravity esokera ddala natuusa okumusaasira olw'okuviibwako maama we naye okuvaawo kwa maama wa Gravity ate Gravity yandibadde agikozesanga opportunity ey'okwetereza ng'omuntu n'okwerabamu kuba kirina engeri gyekyalaga ekifaananyi okulaba nti pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasindika amabugo agasaasira kitegeeza nti oyo muntu aba akukola ki n'atakoma ku ekyo n'asindika minisita owa microfinance Honorable Kyeyuna Kaki n'amala ne wabaawo obubaka obwave wa prime minister kitegeeza nti prime minister w'eggwanga bakukola ki maama Nabbanja so kati Gravity kano ke kaseera akatuufu ak'okuba ng'otandika okutegeera nti ninayo abantu bwe bati ne bwe bati abakulu abakola ki kale mu luganda lwangu tugambe nti bootambulira mu kifaananyi kyabwe engeri gye bayinza okukulengera mu kati ga buli kintu kyogenda okufulumya n'okukola olina osooka okulengera ogamba nti bano bo banaakiraba batya bw'oyinza okuba kati okifuddeeko tofudde ku bantu abalala naye sooka olowoozeeko kubamu ku bantu abo abakulu abakugoberera abatuuka n'okukwata obubaka obw'amabugo ne bakusaasira olw'ekikanga bwe kyakugwewako ekyokuviibwako mama so kano kaddi kakweyaza tulaba babadde abantu banyiigira music sooka otegeere nti nga ngenda ofulumya oluyimba luno singa omukulembeze w'eggwanga lunaamutuukako mu matu ge singa lunaatuuka ku minisita Kyeruna Kasolo singa lunaatuuka ku prime minister agenda dduulira atya ng'omuntu gw'alinamu trust eri eyatuuka n'omuleeta mu kkungubaga ew'amaama so kekadde ako okweterezaamuko ng'omuntu omukulu by the way bitalo nnyo tusaasiddeko nnyo naye guma Omukama Katonda yatuwa ate era yatuggyako yes kale eyo ne tuvaayo twayina show ya Mick Wine ku Kiyovu wali show ya Mick Wine simanyi lwaki oba yasalawo Kiyovu nedda sikusalawo bankubira essimu bakwebuuzaako nebuuzaako banga nti Madimbuko tukoze tutya ne mugaa nti gwe nga sikulimbye audience yoyo emu neya Gravity namugamba butakolera ku Maria Flow ne batakitegeera tebatwebuuzaako kimala kati gwe togeza n'oteeka show ku Maria Flow okuvaamu n'ekyasinga n'amawuli si ekyasinga ku Gravity kuttira kiri kyewakola ekirungi e Kampala ekyawonya kyali kimu kyokka eshow yali ku Sunday enkuba n'etonya naye singa teyatonya ate twandibadde n'amawulire amabi nti abantu bafiiridde mu kivulu kya Mick Wine obungi obwajjo nga basusse ekiziire anti yagikola ku Mande Kiyovu ne kijjula yagikola lwa Mande olumanyikiddwa nti Masaka lubeera lwa kola naye omusajja yagikola ku Mande kuba enkuba yamukwata ku Sunday ng'abantu bali ku layini bajjudde naye banaye enkuba yatonya kwolwo ng'abantu bali ku layini yalinga gye bagoba mu ggulu ng'abantu bali ku layini bajjudde n'agamba tukoze tyane mugamba nti wazze abembe tubalina nti mbalina kyo togijjaawo tugikole ku Mande neebeera wera ensi yagira Kiyovu kyajjula ku Mande abantu bajja bantu abantu baali bayitirivu nnyo ng'ensonga zonna bwe nazibaleera bwe zaali
bw'otunulira audience eyali ku kiyovu obviously ate tesobola kujja ku Maria Fulo kubanga wabavubuka balenzi kati buga nti atodidde show eyo ejibwamu abalenzi ogiteeke ku Maria Fulo ebe kusazi yes bagamba abayimbi abamu no beyatimba tibajja abajjako bafamile ye bafamile ye abayimbi ate Fiction wa family ye edi yawe abasinga kale abajja bafamile ye ate bafamile Dax Vibes nga teyaliwo owa family yani omulale yajja ngujjeko edi yawe walabako ku Good Enough waliyo walabako ku Banjoman teyaliyo Dax Vibes teyaliyo mugamba family ye tukiriza bukiriza nti abantu bo bali bamwagala ng'omuntu nayogera ku stage ojjukira mayinza embeera open nze sina kyentya namubuulira ensonga zange ne mugaa nti abantu tebaagala Mickey Wine olw'ensonga nti oba tugambe nti mugabi oba muganda wa Bobby Wine naye ye nga naye muntu wa mpisa nnyo kubanze namu tewaliiwo ye musajja asinga obukodo wano mu Uganda nakati alina oluyimba olupya lwe yata nze nsinga okulukuba tampangako yadde ennusu 2 oba 10 obasinga obagambira nti yali talina luyimba lupya lumukoza na concert enyimba zibaddewo music abadde amuyina kuba abadde aludde okukola abadde n'oluyimba nekyozeni Beki lwakubanya abantu akwati teyalukolera mu budde naye nga zibaddewo eziri atheni alina oluyimba olulala olupya kati kugenda okuba nnyo naye tampangako yadde ennusu 10 naye empisa ze ate nga nakyogera nora ku shote yakuwa yadde ebibi yadde ennusu 4 bwaba yabimpa kazibere bwaba yakwatako yadde essimu okunga nti no airtime huyo wa ennusu 10 akutuuseko ku ssimu nkubwe emiggo naye empisa empisa nga bwe nabyogera byonna kuba nagamba nti abantu si ye muntu boga nti no kangende okubanga mulinako mukwana agaba nnyo naye Mickey Wine eyo family erina empisa nze nkubula mazima kobere ne Bobby Wine bwoti ye ng'omuntu oyinza obutamuggyako kyakuwadde naye kibayita empisa ez'omu buntu musajja mulungi nnyo yeshojera nsooka okulaba wabula nga yo yakumande ate nemala nekwata era kenalaba Facebook posting aganti sho tugijje banayo olw'enkuba tugenze ku mandi nga musajja wange gye yawunzikira ng'ate abantu bajjudde kakati tubadde ne maama kali munda emabegaawo era ndowooza yasembera waffe wano sho yatambula bulungi wadde yalwa simanyi lwaki sheeyo yakeerewa sho yakeerewa nnyo ebintu byali bya mirundi yatandika obasaawa mu 6 si 7 abantu yabafuna naye era sibe yali ateekeddwa ofuna e Masaka kuba amawulire ag'omundagalaga bagikayaniramu omutegesi weeno omutegesi yali omu kubanga neye Kampala wadde abantu baaliyo naye era bagamba ennanga yali ntono badde nga nti yeeno yali yagiwa omutegesi omulala omutegesi era yali omu kati sho bagika ennanga nebeera nga temala bw'otunulya drive ezakubwa yes ebipande byakubibwa naye bw'otunula ku drive ezakubibwa ku show ya Shiba zaali ntono newankubadde nga ffe twakola ab'oku radio mu ngeri ey'enjawulo naye ennanga gye yalangamu era neyabulamu naye amawulire nagafuna nti promoter yalinamu ku mpaka bamugamba nga nti atwongeremu ku drive ngaga tetwongera wamala sente zaaliwo so netuwunzika nga abantu bajja naye era benali nsubira okuba tebateekeddwa okubaawo si bwe baali ate nga baali bateekeddwa okubeera kyabulamuko ku numbers n'ennanga naye nga yo nga bwe nakibala abantu baali bajja Shiba ng'ogyeko okuba nti music abadde amuyina abantu ne Kampala era kyekisinga ekyabaleeta ekisooka olubuto bashibaholics baali bateekeddwa okuba nga bajja bamujagulizeeko n'abantu abalala ab'enjawulo okubajjukira kyamukuba nnyo ku bbato nga bamuyimba nnyo okuba nti tazaala talina mwana mweyo embeera so kati eno embeera y'olubuto ne bwe yalutanga ne lubeera ebweru nganza abantu mbagamba nti muleke omwana tuyerage kuba bamulangira nnyo ekyasinga okunyiza abantu butayimba live teyayimba live eddoboozi lyali lyafudde eddoboozi lyafa era ekimu ku byamuyamba yali Rita Dancehall enyimba ze zisinga yaziperforminga ate nga kyensuubira nti it was very understandable kubanga omuntu ali olubuto kweri ebbanga bw'osinga n'omukazi omunafu aba alina waka ng'akoze eki ng'atudde naye ono olw'okuba nti yali mukazi muvumu ate nga badde mukyala mukozi yawulirizibwa okuba nti akola yes naye nga ekyeddoboozi yakoowa olaba omuntu omulala wa bulijjo nga mulamu taliko gamba nti oba muzito atuuka ku show ng'eddoboozi lyafudde takyasobola kukola ki ndowooza olabako ku show ya Jaluna yatuuka ekiseera n'agamba buulire eddoboozi lyafudde
nga takyasobola kuyimba. Yes. Eno abayimbi ab'e Masaka era ne beebaza Shiba okuba opportunity okuperformingako ku stage ye. Era bwebeera chance bwebaga. Bulolengera nga Shedi leyinze. Oba olusi abayimbi ab'Ekampala tebanatuuka kati baba wane waffe babeera ku mugano. Nga bamanya nti ate ffe tugenda kikwasa. Kati ffe tuba tugenda kikuba paka kuwulira bubi. Yes. Kale so esho bwetyo bwe yatambula. Tubadde naani awo? Tubaddewo ne Cumi abadde mu Kyomazi. Namuleeta wano ku Fik Media ebigambo n'abyogera naye nga temwalaba Cumi yayogera ebigambo wano naye mwagaana omulaba. Kakati yalina show ye ku Kyomazi wano. Natuukawo ssaawa 6 nga waliwo abantu 5 ne ŋŋamba ki ekigenda mu maaso. Navaawo ssaawa 7 nga show tennatandika. Cumi yafuna ebizibu nga 2. Ekisookera ddala saagala kugamba nti bakumulumba bakumwogerako kuba yakera ku makya n'avuma nnyo bannamasaka. Ngeri gye bayolesaamu obujegane batamulaba ne batabeerayo ku show ye. Ebigambo byali bingi nnyo naye abantu mwenna abakola ebivulu e Masaka muteekeddwa otegeera no point. E Masaka wakyaliwoko abamu ku bantu abalinamu ku nsa kubanga ng'oggyeko omuyimbi asobola okubanga omuntu azaala aba oluyimba. Cumi yali aleetedde ky'abantu comedy. Mbuuza gusimbu. Namubuuza wano nti kati kiki kyogenda okupresentinga ku lunaku olwo. Oli comedian, oli muyimbi, oli nangamba byonna abikola. Kati ng'oggyeko ekyo comedian, muyimbi. Ng'oggyeko ekyo okuba nti abikola. Naye nze mbadde mmanyi oli tiktoker. Ensonga lwaki walese ba Sefuko baani bonna be wagamba. Kati ba tiktoker ate bangi wabula buli omu kisinza ku content kikotambuza. Nangamba yes tiktoker. Ne wabeera tiktoker ne wabeera comedian kisinza content kigwokola. Ffe ng'abamu abeeno ffe Cumi tumumanyinga oba ŋŋambe nti omuvumi. Ow'olulango. Simanyi banjogedde bubi. Ye muvumi. Ffe tumumanyinga Cumi omuvumi. Nange ku interview yanvuma. Ffe tumumanyinga omuvumi, tumumanyinga gw'onyiiza n'atandika okuwemula. Mpozi nga simanyi oba gyenjogera si kyekyo. Bajja tubulira mu comment section. Bajja tubulira webale nnyo. So kati omuntu w'e Masaka simusuubira kuba nti agenda alaba omuntu akola emirimu egyo ebiri. Kuba ne bw'atabaddewo yandibadde yeebaza abatono abajja ate yavuma babavume. Nti lwaki bazze? Ebigambo byali biyitirivu nnyo so n'olwekyo nti oyo tanenya bantu. Shone naye bannaye sho yasala omwana n'akatono. Sho yamusala naye tanenya bantu. Kubanga teyalina kye yali abakola ki? Omuntu yekka omutono ennyo amanyi kulinnya Cumi ate talimanyirwa bulungi. Yes. Talimanyirwa. Twakoze erinnya lye mu bubi. Waliwo n'oli gw'obuuza n'omugamba nti Cumi yakola kiraga nti ze n'ennyambala gy'ayambalamu saagala na kumulabako. Bannamasaka wano good enough gyazaalibwa abantu abamanyi. Wano e Masaka olinaga nti nze omukazi ayambala ng'omusajja naye saagala na mulabako ku maaso. Masaka eno yakwegendereza nnyo abantu bamu balinamukko oba ŋŋambe ku nsa oba ŋŋambe nti simanyi bwe nsobola kyogera naye gwe manya nti bakyali kweri embeera ya analogo obanga kubanga ffenna tukuze tukimanyi nti e Masaka wewasinga abantu ab'ensa kuba kino kyekibuga ekikulu ekya Buganda. Naye eyo karakita ye ey'ekisajja naawe oli mugyebuuza kati oyo ssebo yakera ku makya n'anenya abantu tebazze kumulaba. Naawe oli mukugyebuuza eyabeera naye ebbanga ddene ate ogibuuza nze gwe wali naye lwaki wagimubuuza lwoga ti wagijjawa. Yanga nti abasajja bonna ye yawasa. Tafumbirwa ye yawasa. Kati munnamasaka ave mu kidda jalaba omuntu bw'atyo. Awasa nga mukyala. Mbuuza ggwe. Sina ansa ye. Kati omuntu wata batasobola kunenya muntu nti Masaka tebampagidde era tebanjagala. Aba alina kwenenya yekka. Yes. Kakati abadde ani oyo muvubuka Monster Promotions yabadde ku Maria Frona ye weekend eno ewedde ne Palaso ne Irene Ntali ne Violeta yazze. Violeta yabaddewo. Bonanga bwe yabalanga bazze. Bonna tewali atakoze. Bonna bayimbi. Kirungi. Live City. Yabadde City. Yabadde City naye promoter natula naye kuba nakubiddwa amasimu mangi nnyo ku nsonga ya sheeyo.
natula n'oyo gayi eyategeka ekivulu ekyo weno we Kampala wamuno akolerawo atera okutegeka atera okutegeka yategeka ku Chosen Beki yamuletako ku Scissors n'aleta Fefebusi ne Kalokasiita ku Chomazi asa ategeka mu mutegesi wamuno naye nga ngenda agenda okutegeka sheyo nasobola kwogera naye yampita nanga nti njala kukuwa bwemusi ne mugamba nti oyo nakinanga nina Palaso nina ne Irene Ntale ne Vairota ne mugogera yali atandise mangu okulanga aliwo zalanga omwezi nga gumu n'ekitundu oyo anti nja kutuukirawo nti bwe tumaliriza kyempa mubuuzo ina ani nangamba nina Palaso nina Irene Ntale nina Vairota nensoka nensiriikiramu nempulira ne mugamba mfuka wali awo tamanyi Luganda bulungi ayogera nnyo Luzungu nakozesa ebigambo bya Lungereza nakozesa ebigambo bya Lungereza ne mugamba nti naye ozotegekera muno naye kimanyi nti waliwo enjawulo wakati wa Chomazi wobadde otegeka ne Maria Flo wokoze eki ogenze kati kutegeka era oyina soka notula wansi nobuuza nti njawulo etya teyakimbuuza yangamba bugambe nti buli kimu kiryoke kati mwabategesi mwenna abali eyo ng'obadde oyina ebifo byotera okutegekeramu n'okyusa okugendeko ku kifo ekirala bino ebintu wammanga byona osooka okwegendereza ekisooka sooka otegere audience y'awantu w'olaga n'abayimbi b'otwalawo n'abayimbi b'okola ki okusinziira ku muyimbi gwe ntwala mu kifo bwe kiti audience yaawo enajja okumulaba kubanga sigayo sho yagisitula n'agitwala n'agikuba ku Chomazi ne bwe yantadeko ebiri walijjudde nkubuulira ne bwe yandibayise emitwalo ejeegi Vairota ayimbira abaana ab'obuwala bamwagala nnyo kubanga nawala ku Maria Fulera ababaddewo yabakube ne bakola ki ne banyumirwa nnyo kumpi kusinga Palaso bwe yatuuse nabo abakuba ne bakola ki naye namunnyonnyola nti ng'ogenda okugenda mu kifo ekipya ekisookedde ekimu ku byosooka okwegendereza kuba bulijjo abadde ategeka waliwo olunaku lwali lwakutaano yategeka Fefebusi ne Kalokasiita ku Chomazi naliwo nga analyst omutuufu nga wendi mu kukenga naye abantu ku olwo bajja nga tebazerwa show ya Fefebusi na Kalokasiita bajja olw'ensonga nti Chomazi olunaku lwokutaano do abantu bamanyiddwa bakola ki bakyakalirawo enkyakala yaabwe kuteeka ku lwokutaano olw'omukaaga tosobola bakubawa ne Masaka ne bwoba weeyitaani mu bbalaza wano olwo lwokutaano olw'omukaaga do lwaviibwako lwani lwabwe naye ku lwokutaano olwo abantu bajja nga tebajjiridde ku show ya Fefebusi na Kalokasiita abantu bajja nga bazze kudigida byabwe oli agenda tuka kuposa nga bamanya ku mulyango nga bonga nti atuweeyo omutwalo nti waliwo Kalokasiita ne Fefebusi oli agenda okulaba alina abantu be bataano okuddayo kazikwata azikole ki asasule ng'entabe kweva talanga tagaya ddala byakulanga ne bw'obyogerako abulira bimutama yalowooza nti kasita kubawo kibaana wali nawali gwembuulira show yino yabadde ku Maria Flo mbulyayo lady yabaddeko DJ Mention sina gwe nakiwulidde kyeyataddeko Mention yabadde ku TMTV ate nakyo yakikozere eti ekyokulabirako nze kenyini bwe namala omugamba ebigambo ebyo nanga nti atugenda kuddamu twogere ngenda kukubira okolo obwemusi naye ku TMTV nalabako emabega wali bakipushinga awo webale nnyo nenga era kizereeti kuba otunulira endagaano yaabwe bwe yali n'engeri gye bakkanyaamu okyegera ate nga ne bwe kiba ku TMTV kibaddeko ekyali mpya si buli omuntu agikola ki si buli omuntu yenna weetuuka wagiraba okyegera so ne munnyonnyola muga nti oteekeddwa okulanga ennyo naye ekizibu kyalina talanga nkunyonyodde ti ne show eyo yannyini ya Fefebusi ekyamuyamba okufuna abantu ne Kalokasiita abantu bajja olw'okuba nti kiri ekifo kiina abantu baki abakola ki abajja olwedde kwolwo olunaku kati kyata ategeera nti ate bw'ogenda ku Maria Flo si bbaala nti ebeera ekola buli lunaku nti erina abantu abaayo abakola ki wabula abantu baawo abajjawo be bali b'ogenze n'osituka n'ogenda obayita ewaabwe bakole ki bajje so nga ate Chomazi tobanona waki waabwe beereeta buki kati kyate ategeera nti eyo yenjawulo nti Chomazi wo omutamivu yakimanyi oba omuntu omudigize akimanyi nti buli lwakutaano nina okubeerawo oba olw'omukaaga oba olwokusatu live band naye ku Maria Flo omuntu agendayo okujjako ng'agenda kwebaka bwebasi mu luumu kuba eri guest house sigamba nti no ba oba nti no kilabu okyegera so nolwekyo ng'omuntu aba tasobola kukola ki kubeerawo eyo show nebeera ng'eyo tabbu yabadde y'amaanyi nnyo
gwe bw'otunulira shobo yalangiddwa ne Masaka erina kye yalangiddwa ate nga badde afunye opportunity ti wabaddemuko ebbukumu lyokuba nti Masaka efunye ekikopo oba Budde efunye ekikopo yagobye ebbukumu eno ne libeera nga lyabaddewo naye kyannaku nnyo okulanga kwe kwamukubye kubanga yakozesezza drone bw'omala ogikozesa yabadde entuufu ekola naye yatambuddewo ebbali mu tawuni. Ye Monster Promotions. Yes, Monster Promotions tetukugambe nno tuva mu bivvulu bibeeremu naye kirungi nnyo consultingako kufa abantu ababeera ku gulawundi ne munnyonnyola ekigambo ne mugamba nti waliwo enjawulo wakati wa Chomazi mubadde otegeka oba ku Scissors ne Maria Fulo wookoze eki teyampa budde teyayogera nange yakomaawo yagenda okukakasa nti ngenda kubeera emusi wa show ngebula ennaku bbiri kati ani abadde emusi ne abadde nze naye agenda okunkakasa nti kati gwogenda okutembeta omukolo ogwo gwonna ngebula ennaku ezi saalangako ku leediyo kuba nali manyi siina mulimu okyegeera nali sina kyengwogerako nagenza otandika ogipositinga ngebula ennaku 3 olwatandisa okuga nti naye tugenda kukola bwedipositi kaakano nemanya nti kati ngenda kukola ki okukola omulimu kasita yakusasudde ate yansasudde balansi yaweddeyo gwoyinza osasula omuntu nga bikusaze nakoma ku depositi kati olusuubira omubanja oba ogenda kirekerayo affe emirimu tugiwangaaliddemu era yaŋŋambye ngenda kukuwa nga mmala osootinga byonna nemanya nti mpedde sho yamusaze kubanga mubanga mwabaddemu ekinene nnyo abantu 6 ogatteko ebyuma ogatteko palaso ate tebozi zabaddemu ate mmeka okitegeera ndowooza kuba mwabaddemu ekinene nnyo 5 ku 6 okitegeera abantu ababaddemu jakaaba obwerere jako biki kati ogenda okulanga omuntu akola ki naye ekyomukisa kyemwebaza nti twasobodde okukola ekisoboka kyonna baabayimbi balanze ne bakola ki ne bayimba ekyokulala oba ekirala abayimbi ababola baatuuka misana management gundi manager Maria Fulo n'amwegayirira n'amugamba kwatayo akasente oyongezemu abayimbi bano bakube drive bayite muki mukibuga wonna n'akigaana baatuuka misana bwedda bali mu hoteri beebase baatuuka misana ne badda mu hoteri ne beebaka mu kifo ky'obakozesa abayiseko mu tawuni muno amanyi nti drive nagikubye temala yakanya kugamba nti Hassan Sketa drive gyakubye emala ekyo kimuwadde ekyokuyiga ne badda ate nga opportunity yali alina ogikozesa kubanga gambye ebbugumu lyali ly'amaanyi nnyo muno ery'ekikopo abantu badde bajjuka ekikopo kyawangulwa naye nga abantu balina munewe badigidira kati enkeera ng'osobola okubafuna olw'essando naye gambye abantu ekikopo lwekijja webale nnyo lwekituuka ebbugumu nga lingi naye abantu nga tebamanyi sho buli gwobuuza ne bobuuza omuntu mu nnyendo nga ganadde sigimanyi so n'olwekyo bw'obanga ogenda okukyusa ekivulu okukyusa okutegekera awantu wonna sooka otegeere embeera n'enneeyisa y'ekifo woolaga nti nkunyonyodde gambye Chomazi ebbaala mubadde otegekera oba mu kirabu mubadde otegekera yeebeera n'abantu baayo nga ne bwe batolanze bwe baba bagenda kukola ki baba bagenda kujja